yajja mu kalulu babeere bakamukuba mukulu Mudoofu ne mukulu Kabuye bw'obeera n'omukadde nga tasobola kwenaaza ng'olina munaaza bunazo olina kumutta weena wenja okwira mu ansa iwe mukubo n'okukwa mu bwongo n'okunonenkereza gw'oli kulirira akasobola okukola emirimu emyaka 10 mu maiso akyasobola kuba owuliriza omuntu abeera n'amaanyi omuntu atasobola kubenga nkoko omuntu abeera n'amaanyi yasobola okutambula. So mukulu Kabuye tuli kutunulira ekitundu kino eky'Ebusoga kati ani awaali awo agenda okwogera kuba embeera yabaddeyo ya pressure waliwo n'abamu ku bannabyabufuzi abavuddeyo ne bagamba nti kaakati omukadde Rebecca Twakadaaga NRM yantegeseeyo akasente ne bamutwala ebweru eggwanga n'awujjaalamuuko empewo z'ebweru ezimufuwako okumubudaabuda nga pate ati wuliza embeera bukyayavuddewo ebigambo bingi ebiri okwogera okimanyi nti n'aba NUP FDC simanyi PB olusaniya bonna bali kusikaga mu mukadde ajjo eno waffe Kadaaga tasobola kuva mu NRM ekyo kitwala okuva ku nze tasobola alina okubagano ku mwanjo wano ekyo nkoberaga amazima nige banayogera ebyagawa ekyokubiri niwe wenda NRM emubudebude kala akalonge bakatukubye twira kati ku bintu ebindi ebinatukola wano member wa parliament era akasobola okwogera ebigambo nga bulido era ezira mutwire ku bintu bye okwogera ayogera naye ate saawa eno kacyoyina okumala kuba saawa tuli ku reality bukyanga speaker Anita Among akwata obuyinza nga speaker wa parliament waliwo yako mama ngageze mu parliament ng'ali kwogera ekigambo kyonna katuli ku reality abaire tajja nani yamubingayo ani kyendi okugamba parliament buli lwetyama omubaka wa parliament olina okujja okole ki otyame ye abaire mukati otayida mu parliament nani mukulu Kabuye Ebusoga tusigazzaani ekibuzo bangi ozenga go batumye obutumi tusooka tudde ku kalulu konna lwaki oyagala tubudebude omuntu omu ng'abagudde bangi kati ani anaabudabuda nemukula munaaba mumubudabuda bali omwosinga naye ensonga ya mukula yabadde yanjawulo Kiwanda aliwo yanjawulo etya kati kankubuulire yazze ku muzindalo n'alangira ati bannange envuddemu obakubana ebigambo temulipootingira bantu bintu bikyamu teyayogedde mukula akalulu yakatusabye nakawa mukula najja n'akalulu n'akatusaba mu kisaawe ekololo mukula agenda onyiga amapeesa bwati nga tawera yekye yatidde ze ziro zino kugira ku lupapula yakikoze naye ati n'alangirira ye ku kamwaki olangirira nga netugenda na mulaini ate nga ne president yali awo ati aimaawo yakati yabana nze speed eno mbatijja mukula singa yali wakuvaamu ebiri genuine yali alangirira either day before aye neeno gye twakoleza accreditation yaida era yabitamu akalulu yakasaba yakaba n'enkya mu mbeereremu olina ekibuzo ky'obuuza kankikuiremu oli kubuuza mukulu Kabuye omukubo ti naani ali Ebusoga Ebusoga nga tubeerewo n'abakazi ab'amaanyi bataano tebakoze isamaani gaiwe njaku ekyokubonerako ayitwala Kadaaga wabanga abaire mu kifo kire kinene abaire akuruutinga omuntu ogwo n'ow'ebukono okumuleeta ku mwanjo okuba naye guno omutawana guno gwanidde nganga ow'oku mwanjo w'ebukono ali wano tubaire mu kulwanagana awo mu ntalo wabeerewo Lumumba Kasule ye n'abairewo bonabona abo bakyala b'amaanyi ino wabeerewo Owema Yuga isanga na Kadaama abantu abonguli babaire kinwe nga bali kirala kiti okuva enuma eno gona paka buti sebo titwandigayiika agantu awo mukulu Kabuye tubaire mu ntalo dakwetemaatemamu tulowooze nti Busoga yaliddemu Kadaaga olukwe ate awo be naye akalulu kali national saagadde nnyo kafunze bwe twagenze wayenzega nafune weino obuzibu bwenfunye kati newono muvuunya anti muvuunya ali aside ni side alifunza akalulu akanene yakafunza oyenda kabe ka constituency lwaki njogera bwetyo katulira bw'oba osaba kubudaabuda ndikusaba bababudebude bonna nga bagudde shinge katongole liza tusezaava ekamuli nga ziraga maama afunye 10,19 ekamuli otegera awalaga nga abeekamuli bamwagala bewaka kyetwali twagala ne mu disitulikiti yalaga nti ate si bamuwangudde mu disitulikiti ziri naye Ebusoga akoze bulungi bamanye nti Abasoga naye waliwo neweyafunanga zero kanko ekyokubonerako Abasoga bo n'abandi bona bageze balenga kituli basiru ino wano nga bairaga Abasoga baidye ku bwa president nga besimbyewo
basoga ki ababa kwabo abasoga yakoba ati Nancy Kalembe nani ebusoga afunyeyo 10 ku 10 buli gantu wa ono mwino eyalwala no gwe mukamenti oti sakati yakuba yali mumbu ya chimazigano yaje kuli yes imba so abasoga bona bayine emibalo gye babala nga abatutona kuba nigira nti gwe ntagagira gune katumunikiro lwokubanga tiyawagira no guno muzano gwa kalulu gwa byabufuzi oba togusobola guleke Kabuye mukuru Kabuye nkuulira ati obuzo kusonsonya ino Kabuye Kabuye nabalonde Kabuye agenda n'akanuli amaaso ate nasikayo sente ayagala kumpa be tali kusikayo aye oli kubuuza ati Kabuye omuntu afunye zire yumbe afunye zire nebbi eteso afunya jumaniziro nti ayina okuba mubagwa kati wano ewafwe nawo kale afunye naye bamuwanguliddewo gwe kiwandibadde ogamba nti bane obuzibu buvuddewa wano ewaffe tutuule naye era ojja kudibatinga ne ku ziro zino kubanga omuntu apafominze kuviira ddala mu CA zire zavudde naawalala wonawona ate situwandifunyeyo okukala ataano oba abiri kikulaga nti obuzibu munda tebwabadde kuono yekafe wadde amaaso ko gabadde oli kyakugambye nti dasita yazze ng'eri kwera bwere wano asooka alinde tuli kwenda mugigi muto buti ogunaasobola okukola ni mutabani we enyiga gy'onyigamu njagala n'aba mukula banyiige bwe batyo n'abakiwanda batyo kiwanda naye yadduse nga kapiteni niba n'abakalangwa abali ku boologa boona kalangwa bakamukubye era alikulira kasolo yakubye kalangwa akalulu aye yakamukubye mu maanyi akakalangwa ne difference yabade yamanyi nnyo tina difference kuba bolaba oli enkuminya kiwanda abe butaviira mu kasolo babaire babawangula akalulu ako by the way na akalulu akaidm embeera y'amawanga okusosolo kalangwa kalangwa baba kitegeera nti abesinga wanaye ensimuko yere walere wakati bategeera nti mwena bo bakola ekyayibwe ekyabaganda twechekinge tweviire mu bwangu era abaganda ababayire mu abana basala magezi mangu ifika tuiremu bagoma n'omukono gwa kasolo baguganika era yalumwisa kiwando kumwetoloza ekisa akalulu kakyuke ng'alaga ababe nti mwire kuono yabayire kiwanda ngawa aluna bululubwe awo yo wakiboine kumukula n'ekyodo bwe baviire ku katuuti wamuboine ng'akola ono kyeyakikoze tactically babaali kubawangula bombi nga balimu babaire balina obugabana babona kulasitinga embeera etabakati tulekeremu omulala ewuunye akakalulu okukulaga nti kyetwali tulina twena mu kusooka otaba humiliated eyaviiremu yabaire enkambe mukulu Kabuye katisawe olw'obulungi bwali kutuwuliriza eyavuddemu mwaka akalulu era debate eno yeetaaga okugiyitaanya obukalamu abantu baife eyo obutafuna mbeera mbi oidinga mu central eyaviiremu mu kalulu neyabaire incumbent abaireyo nekiwanda we batuuse ku ani atwala nga bali ku region kiwanda tiyakobye president nti nze mbaddeko ye yayikiriza yakobye omusaada oyo bw'aba ntaire ku tabo ati ate nga ninze enkambe tekiza waliwo obuzibu ku lw'obulungi bw'ekintu enkambe nti yaviiriiremu omuvubuka kasolo ife wano twalemera kwino nga n'abantu bobona ku stage daboda nga kuoli akirina lwaki aviiramu okukaluba okwo kona kuleetera ebizibu bingi Kamala ettaka mukulu Kabuye kakyembuuza muzeeyi nga chairman w'ekibiina kiki kyagenda okukola okulaba ng'asangula obunyiivu obw'abasoga yatuwa ne mugaana byagamba ono kaaveemu wano abe nomini ajenge ayidde bamugegano ekintu mwakigaana era nga ne mukusooka bwekyali nti bane waliwo ekya vaisi kino tukireetereko naye kirala ono omukulu akitwale ne mugaffe twagala kiri naye ng'ate abakyogera temuli balonekigende walupo Kadaga abadde azze ayogera muze muli amalobozi ng'ayogera ku nsonga y'amateeka agali mu kibiina kyamu emyaka 10 ku kifo ekyo bagawandiikibwawo ye yabijjawo kikola bukozi nga bwolaba abantu bwe munaatuula wano ne mugaa nti ono bw'aba agizeeko wano agire wano mu buntu naye nga si kiwandiike